Nga munne bw'aba akunyizizza tegeezaako ab'obuyinza. Ebikwekweto ku babundabunda abalemedde ku nsalo. Ab'ebyokwerinda bafuuzizza abaapangisa amayumba. Abantu 1,700 jo betwatuusizza ennyakabande mu Olusoma olwokusatu lutandika ku bbalaza. Abazadde beekokkodde ebbeeyi y'ebikozesebwa. Abange ekyensazo tebagenda atandikirawo ku Mmande. Munnaffe ago tukulozezzaako buloza katugatandike mu bujjuvu n'ensonga ez'omusiguzi asazeeko muganziwe omutwe mu kiro ekikesezza olwaleero n'afa. Bibadde mu kitaka zooni ebusega ekisangibwa mu ggombolola ey'Erubaga South. Okusinziira ku badduukirize bano babadde n'obutakkaanya ng'omusiguzi alowooza munne alina abasajja abalala baganza. Kennedy Kabanda omukozi mu kitongole ekigogola emyala ekya 7 Hills era ng'abadde atembeeya amagye yakwatiddwa olw'ebigambibwa nti yasazeeko muganziwe Nazifa Nakabazi abadde afumba emmere mu paaka ya Birole Nateeta omutwe. Bano babadde bapangisa mu kitaka zooni ebusega nga kigambibwa nti bafunye obutakkaanya olwa Kabanda okumuteebereza okuba n'abasajja abalala. Kitegerekese nti Nakabazi okuttibwa abadde yaakava mu kyalo okulaba ku baana be yazaala mu ddyo eryasooka nga Kabanda yalowoozezza nti yabadde mu kubaliga. Vumirira ebikolwa nga bino abavubuka abato. Mukwate mpolampola ensonga munne bw'aba akunyizizza tegeezaako ab'obuyinza osobola okukkakkana. Ennyumba ettemulino mwe likoleddwa ebadde ebunye omusaayi. Okusinziira ku balirwana baawulidde nga Nakabazi alaajana era we baamutuukiddeko ng'ataawa nga tewaayise kabanga nasse ogw'enkomerero olwo Kabanda n'adduka. Ebiseera by'abantu bonna babadde mu nju ndowooza olw'empewo. Kati bonna tuuseeyo nga tewali ayamba naye ng'omuntu waali awo nga nenziruka nenyambuka okunoonya wali waba difensi. Esinga okuvumirira mu nsonga ng'eno ye muntu okuba ne munne nga muli bafumbo gwe n'obanga ggwe wamutonda era n'obanga agamba nti we siimutte sijja kubeera mu nsi. Tukole ebintu nga tumaze okulowooza kubanga kati yaleese obuzibu famire yawono yalemesezza abaana be ye batugamba abadde mulwadde ayinza oba atakyaweza nnaku 3 kufa naye kati abantu boono yabalese nga abalekedde obuzibu. Amyuka mmeeya wa Lubaga Hajjatrehe Mafuge atuuse mu kifo kino n'asaba abaagalana okwewala obusungu. Ne bw'oba oli mu mbeera yenkana ki oba ensonga ya nsimbi oba ebizibu byonna ebirala ebiri mu bulamu bw'ensi no teweekyawa kutuuka ku eyo mbeera kutta mukyalawo. Fumbo ne oba olina busungu ki wakiri omusajja fuluma ennyumba bakuyite Ssekibotte naye oleme kutuuka ku mbeera etta muntu. N'abakozi mu kitongole kya 7 Hills Kabanda gy'abadde akolera batuuse ne bategeeza nti bakoze naye okumala omwaka mulamba era nga bategeezeza nti omugenzi abadde ateebereza muganziwe okumusiiga akawuka. Kati n'agattako obulumi bw'obutasasulwa ssente n'agattako obulumi bw'obulwadde kuba yabufunira ku mulimo noweesanga ng'ekyo nakyo kimuviiriddeko okukola kyo. Poliisi eggyeeyo omulambo mu kiro ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago ku ssaawa 7 ez'emisana. Omulambo gwa Nakabazi gutwaliddwa mu paaka wabadde akolera banne okumukubako eriiso evvannyuma. Naye bambi abasajja mweddeko mukendeeza obusungu. Nsonga bw'omanyi nti entalo z'abafumbo tuzitegeera kikeerezi. Twagenza okutuuka ng'omuwala amaze okukola ki? Amaze okufa. Omulambo oluggiddwa eno gutwaliddwa ekaliisizo gy'agenda okuziikibwa olunaku olw'enkya. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luko Wesigire ku lukomo lw'essimu akakasizza okukwatibwa kwa Kabanda era nti mu kiseera kino akumibwa ku poliisi y'e Nateete. Sampo zaggiddwa ku mulambo n'ekigambibwa okuba nti nno Kabanda kyakozesezza okuba nti naatemula mukyala we kyasangiddwa awabadde omulambo nakyo ne kijjibwawo. Bino byakutwalibwa eri abakugu kwongera okubyekebejja. Brenda Namale ne Yudaya Namyalo be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ate ab'ebyokwerinda bongedde amaanyi ku nsalo mu bikwekweto ku banoonyi b'obudamu abakyalemedde ku nsalo. Olwaleero bafuuzizza mu mayumba g'abapangisa okuliraana ensalo kubanga kimenya mateeka. RDC w'ekisolo Haji Shafiki Sekandi ono yakulembeddemu era atubuulidde nti abantu era bakizudde nti abantu abali wakati w'1,400 n'akakaaga babadde bapangisa ku nsalo.
Ebikwekweto by'okugoba abanoonyi b'obubudamu ku nsalo ya Uganda ne Congo bikutte olunaku olwokubiri. Olwaliro okusinga essira balitadde ku bantu abadde bapangisa amayumba okulira n'ensalo ya Bunagana nga bano ab'ebyokwerinda balagidde okuzingako ebyabwe bagende mu nkambi y'Ennyakabande oba si Kyokkodde okwaba obwe Congo. There are vehicles there which will take you to Nyakabande. Or you want to go back to Congo? Nyakabande, put your things outside here. Out. You take outside of it. We'll talk on that. Put up. Ababudami abamu baganye okulinnya emmotoka ez'abateereddwawo okubatwala mu nkambi y'Ennyakabande nga balinze emmotoka eziba ze DR Congo. It is toilet here. Mu nkambi y'Ennyakabande omusasi waffe watuukiddeyo ng'okuwandiisa abantu abadde batuuka kugenda mu maaso n'okugema abo abaleeteddwa eggulo okuva e Bunagana, Rukundo n'awalala. RDC w'ekisolo Haji Shafik Sekandi alungamiza ku bikwekweto ebikoleddwa olwaleero. Tubakwata professionally, tetwagala kubasindika, tetwagala kuba nabo omuwa obudde ate akubuuza ebibuuzo bingi. So abasirikale ffe batuuse basooka kunnyonnyola ne babuuza ebibuuzo oluvannyuma ne batandika okusiba ebintu byabwe ne bagenda. Exercise ejja kuba expensive kuba tukozesa amafuta mangi okusomba abantu bano kubatwala mu kampu. Ategeeza nti abantu abali wakati w'4,400 babadde bapangisa amayumba ku nsalo ekimenya amateeka. Ebintu ebimu mu bitundu bino bitwaggyemu abantu muno twabuteyo n'emmundu ezimu ate emmundu ezo okwatibwa mulimu abalina ebigendero ebimu wadde baba badduka lwa ntalo naye abo balina ebigendero eby'obutemu n'obubbi. So abantu 1,700 jo betwatuusizza Ennyakabande mu transit center era ne bawandiikibwa mu bitabo bya gavumenti nga abanoonya obubudamu. Ekyo kitukola bulungi. Abantu abawera 5,000 be bazzeeyo e Congo bo baaganye ne bagamba tebajja kuddamu ki mu kampu yaki eyabundabunda ne baddayo e Congo. Abamu nga bapakidde ebintu ebiraba bagamba baddayo Congo bagenda pangisa mu tawuni y'Eshuru. Tetukirinaako obuzibu naye abamu tubawadde emmotoka baasi weeziri abakkiriza okugenda mu kampu bagende. Agamba nti obuzibu basanze okusanga olwaleero bwe babalandi roodi ababadde bajja ku bantu bano ensimbi ez'emyezi emingi ate nga wali tebaliwo mu mateeka. Kyali kyabumenyi bw'amateeka okukwata essente n'ozijja ku muntu gw'otomanyi mu ggwanga n'omupangisa ahe n'omuggyako emyezi mingi. Kati awo bo bagenda kwesootinga bw'oba oziina baddize bw'oba toziina banaakubanja naye ffe ate tetujja gamba nti katulinde emyezi gyo giggweeyo. Daniel Kisamo mukungu okuva mu ofiisi ya Ssaabaminisita agambye nti beetegefu okuyamba abantu bano mu ngeri yonna eyeetaagisa. And then registration, security screening yawedde dda kati ba new arrivals nga b'obalaba baabo abo tuli mugenda bakola security screening then tubatwale mu shelter tebalina okusula nga bw'olengera eri ku eri site tugenda kugaba emmere emirundi 3 edde. Keeti atuzaalirwe yakusakidde eggulire lino. Yo ebbeeyi y'ebikozesebwa mu masomero erinnye yeraliikiriza abazadde ng'ebula lwanca lwokka. Olusoma olwokusatu tulutandike. Abamu tebasobodde na kugula bintu by'abayize. Abasuubuzi b'ebyamaguzi abayizi bye beetaaga okudda ku ssomero basiibye mu keetalo olw'abazadde okugenda mu kibuga mu bungi okubigula nga beetegekera olusoma olwokusatu olutandika ku bbalaza. Mu kikuubo obadde tolinawo oyisa kigere olw'abantu okuba abangi nga buli musuubuzi obwedda akola butaweera okulaba ng'amatiza kasitoma. Abasuubuzi bategeezezza nti abazadde tebaguze bintu nga bwe guze guba era nga bakitadde ku bbeeyi nga n'abamu bawaliriziddwa okuteesa nabo. Ebitabo bya mmeka byo? Ebitabo dazini eri ku mitwalo 8 ekitundu. Teri agenda gigula. Empapula ze bakolamu zaali nnyo. Tebagula, abantu tebagula. Era agula bintu byetaaga sukali munnyo. Naye nga bambi baagala okuweerera abaana baabwe. Naye ng'ebintu byo tubisanye nga bya bbeeyi. Abasuubuzi bagamba nabo embeera ebasuseeko era nga kino bakitadde ku misolo.
era gavumenti yali tuyambye buyambi akasente at least ebintu ne bikkako ku omusolo munene nnyo kutwalizaamu. Gavumenti atuyambye ekintu kikimu ekendeze ku musolo. Omusolo mungi tebula ebintu babiseera. Abazadde okuli Rose Nambasa beeraliikiridde abaana baabwe obutatandikirawo Olusoma olw'okuba ebyetaago bigula buwanana. Era kyenzizaako abange kyensazeewo tebagatandikirawo ku Mande kansooke mmale okuyiiyayiiya wiiki ejja n'ebbeeyi y'ebintu etusobedde eka tetulina kyakulya tuzze muweno okugula ebintu by'abaana nayo bitusobedde. Kubanga buli muzadde waali akaaba abaana tubazaayo ku looni era mu Manerenda waali tutaddeyo ebintu byaffe abazadde tusinzeyo ebintu okuzaayo abaana. Kibeerera ddala kizibu eri bazadde baffe tugulira ebintu ebimala nga bye tutwala bulijjo kubanga ssente zo ngazo ziba nnyingi. Sawa gavumenti etukendeereze ku bisale by'amasomero babikendeeze. Ne gwe n'osanga bannange kwegamba embeera mbi nnyo. Ekirala n'abaana abasuubuzi abatunda ebitabo wakyodira ekitabo kye4,000 n'okitunda 8. Fugamba ssente tuzijja waffe na COVID yatukosa. Basabye ab'amasomero okubagumiikiriza basasuleko ebitundu olw'embeera y'ebyenfuna. Abaana banimo bagoba bagumiikirizeeko kubanga abazadde tulina ssente bagumiikirizeeko. Omuzadde bw'aleeta ekitundu kya fiisi owasome togaba mwana. Kino mbadde nsabira ddala gavumenti naddala minisita wa education aveeyo okulaba nti abakulira amasomero tebongeza nnyo bisale. Ye Dr. Nicholas Mukasa omukulembeze w'abasuubuzi mu Kampala abasabye obutapaaluusa bbeeyi ya bisale bakwatibwe abazadde ekisa. Bannaffe nammwe mukwatibwe ekisa, bannaffe mujja twekoze ekibi kubanga naffe tuli bazadde. Mubeeremu n'ekisa n'empisa n'obuntu bulamu. Sente is not everything wabula obuntu bulamu. Era ffe nsaba ki abasuubuzi bw'olaba nga lirimu y'empapula olyako 1000 oba 2 munnange mwana wa mulirwana muleke abaana baffe basome bano abaana baggwanga. We tukoledde emboozi eno nga rimu y'empapula egula wakati w'1,700 n'emitwalo 2,800, dazini ya peni egula wakati w'15,000 n'ennusu 700, ebitabo ebitono bigula wakati w'1,800 n'emitwalo 2, ate black book zigula wakati w'800 n'emitwalo 10 dazini. Seeti ekozesebwa mu kubala etandikirwako egula 3,000 ate esembayo egula nnusu 9. Ye sabuni wa White Star agula wakati wa nnusu 7 n'akanaana mu 5. Disan Mutyaba yakusakita eggulire lino ku Lwabukedde TV. Engombo ya gavumenti etuyambe awo tugyetaagira. Mbeera bwekyo bweri bannaffe tulina okuzza abaana ku masomero naye katwesabire tulabe ng'ekyo tumalako. Abakulu b'amasomero na buli omu tuyambagane abaana baffe basome. Tugenda kuwummuza mu Bukedde w'enkya gwe nnina yanze 5 alimu amawulire mangi olw'akadde munnaffe nze nkuzigirira nti agula 10 zokka. Kale ngenda mu kuyitira mu buyitizi okeere munywanyi weefunire kopi omanye ebinono ge bimulimu. Wuuno omusumba akuba kibooko ab'emutundwe gye yava nabo bamulojja. Bibamulojja Bukedde n'abikwa bulungi. Omukazi wuuno ayongedde okwesimba mu sekandi ayagala mugabo mu maali gye baakola bombi mu kibuga Kampala mpozi ne Masaka. Abawala b'e Dubai Bukedde abaleese nti basunsuddwamu ab'embuto n'abalina abaana okubazza. Engeri gye kigenda okukolebwamu Bukedde ensonga zonna n'azireeta ku shillings 10 zokka. Jeno Sejjusa wuuno atadde akaka ani gwateredde akaka kano Bukedde n'amukuwa. Katukuwummuze munnaffe tukomewo n'ekitundu ekyokubiri toseguka. Linda ne mino mugataliiko nfuufu. Uganda Zzaabu kaaka n'akasozi Kyakwatik awali omugga okuli ebirungi gukulinze. Gwako bagibaaga ne bagijjako eddiba ne balibamba nga beeyambisa emmambo. Wano erinnya lya Semmambo ly'owulidde nange wenjogedde erituumu ennyo mu kika kino we lyava. Gataliiko nfuufu tuli mu kitundu kyakubiri. Olwaleero mu mboozi ya Uganda Zzaabu tukututte ku kifo ekiyitibwa Kyakwatik awasangibwa omugga guyitibwa Kyakwanda ku luguudo oluva e Mbale okudda e Kapikyolwa. Wano wasangibwawo ebirungi ebitagambika. Bagamba nti okutambula kulaba
naye Uganda nsingagga erimu ebyewuunyisa ntoko by'omanyi ne by'obadde tonnazuula omuzungu kyava agituuma ekkula lya Africa. Muli enaba amasaba, muli obulayi, oluguudo oluva Mbale okudda e Kapchora luyita mu nsozi eziwerako naawe ezikolinze ozituukeko olaba obulungi obuzeetoolodde anti bagira dda nti okutambula kulaba okudda kunyumya. Luno olusozi we tukututte olunaku lwaleero lwe luyitibwa Kyakwatik nga lusangibwa mu disitulikiti ey'Ebulambule nga buli alutuukako lumwanaamiriza olw'enkula yaalwo ssaako ebirungi ebirufumbekeddeko. Olw'obuwanvu bw'olusozi luno so nga bw'omanyi abantu baali balina okuluyitako okugenda eyo eri bye beetaaga ssaako okudda gye bava kyekyavaako okukola oluguudo olwegotaagota mu bitundu ebisinga mw'osanga amakoona agakukubye emmeeme nga n'ebitundu ebimu bw'otunula gy'ova ne gy'olaga owulira olusso nga lwonna luyiye olutiko. Ku kkoona ly'okologoddo waliwo omugga oguyitibwa Kyakwanda oguyitaawo okumpi n'oluguudo. Wano amazzi g'omugga guno gagenda gewaganya mu mayinja n'enjazi ezeesimbye mu kkubo lyago so ng'olwasi amazzi gayita ku mayinja waggulu ate awandi ne gayita wansi waago ne geeyuna okutuuka wammanga eyo bulijjo gye gawummulira. Okuddako ku luguudo eri bwe weegendereza ennyo entambula y'oluguudo luno y'engeri y'emu omugga guno gye gujja gugoberera okutuukira ddala mu kkoona ly'oluguudo we gasanga ejjinja ne gayiika olw'obulungi bwago ne bujjula ebirungi ebyewuunyisa. Wo awo waggulu abo woolaba batudde buli lunaku babaawo nga beemisa akawewo akalungi akava mu biwonka ebibeetoolodde nga weewaawo kino bakikola buli olukya era beesanga n'oluddako babaawo mbu lwakuba balemererwa okukkota ebirungi ebyassibwa mu kifo ekyo. Mweraba. Wano ku Bukedde TV tusazeewo okugikulambuza okuva ku nsalo okutuuka ku nsalo mu ggulire lye tutuumye Uganda Zzaabu. Weebale nnyo mulongo Nakato ne Uganda Zzaabu katweyongereyo ne Ssaabaminisita Robinah Nabbanja agumizza abantu b'e Karamoja nga gavumenti bwefungizza okulaba nga ebitundu bino bikulaakulana bulungi nnyo. Abyogeredde mu nsisinkano n'abakulembeze ab'e Karamoja n'akyoli ku Africana Hotel esangibwe mu Moroto okulaba bwe banaagonjoola ebibasoomooza. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yakulembedde olukiiko lw'abaminisita okusisinkana abakulembeze ba Karamoja n'akyoli okulaba bwe banaagonjoola ensonga ezitawaanya abantu mu kitundu ekyo. Ensinkano yeetabiddwako n'ab'ebyokwerinda okuli aduumira ekibinja ekyokusatu ekya UPDF mu kitundu ekyo Brigadier Joseph Bali ku ddembe, abapoliisi erwanyisa obubbi bw'ebisolo, abaka ba Paalamenti ba RDC, bassente ba EOS ey'okutaano n'ey'okusatu nga babadde ku Africana Hotel e Moroto. Nabbanja abategeezezza nti gavumenti efungiza okulaba nga ebitundu bino bikulaakulana. Government has tried. A lot of funds have been pumped into Karamoja for many years. The love the president has for the people of Karamoja, he even had to sacrifice his family. His wife was here working for you for quite a number of years.
And I want to appreciate Mama Janet for the work she did here. Minister w'obutebenkevu Major General Jim Muhwezi abakakasiza nga gavumenti ya NRM bwe yadibye enjogera egamba nti tetujja kulinda Karamoja kulaakulana ate ow'ebyobulamuzi Kano Tom Butime n'abagumyanga gavumenti bwemaliridde okulaakulanya ebyobulambuzi mu kifo ekyo n'okubalirira singa baba balumbiddwa ensolo z'omu nsiko. But when NRM under the leadership of President Museveni came into power, not only did he deploy security forces in this region charged with controlling security, he actually established a ministry for Karamoja. That district every year is supposed to receive 2% of the proceeds that accrued to Uganda Wildlife Authority, and therefore that money is given to the district to carry out a project agreed upon between Uganda Wildlife and that district. Minister omubezi ow'ebyobulimi Bwino Kyakulaga annyonnyodde enteekateeka gavumenti z'erina okutumbula ebyobulimi n'okulwanyisa enjala n'ekyeyeebiteganya abantu mu kitundu ekyo. We shall give micro irrigation kits. Micro irrigation kits, small ones for the smallholder farmers. And this is being done at the district level. Omuduumizi w'ekibinja ekyokusatu ekya UPDF Karamoja Brigadier Joseph Balikutembe abaloopedde bannabyabufuzi ababataataaganya nga bakola ebikwekweto byabwe eby'okuzza emirembe mu kitundu ekyo. We received some political interference because some of the people arrested, others were being proved by some political leaders to be innocent people. But we said, no, we shall continue operating independently to make sure that Karamoja is for all of us. So far the deployment of UPDF, increased deployment, and police has brought down the rate of rustling. Oluvannyuma Ssaabaminisita ng'ali ne minisita ow'obutebenkevu Jim Muhwezi basisinkanye omukulembeze wa Turkana County okuva e Kenya Jeremiah Ekamais Lokomorukai ng'onaasimya President Museveni ne gavumenti okutwaliza awamu olw'amaanyi ge batadde mu kuzza emirembe mu bitundu eby'obuvanjuba bwa Africa. They are really giving our people a lot of protection, and I think even there is minimization in the rate in which raids are taking place unlike before. Ismail Kasoha yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.